Nchokera ngapita mulinya lya Katonda Mukama. Omuntu amanyira katse ngako omuntu amanyira katse kivudde wala. Nchokera ngapita mulinya lya Mukama Katonda. Amen. Rema Namakula ne Dr Hamza mbayina maasawo Eddy kenzo si birungi n'akamu bannange nammwe kyetaagisa nga mbyerabiddeko Tamala emirundi Junior naye talubuzeemu ebyakaye byo munnaye byeyongera kubeera bibi. Carovini Kayanja atabuse bitya Sindi Ssanyu avuddeyo naye neyeekalakasa byonna mbiyina maasawo Father Kibi talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nti ankozezzaako eno ewa mamito ne babito bannange lava eno enyuma yagala omuntu ng'akwagala Mukama Katonda tekasitebanga erimu kasente wali wonna toyina kyotugamba munnange mamito ne babito olunaku lwaleero balabiseeko we batyo mukwano omuzibu era bwenjogerera bo bajaji batandise dde okugamba mbu era baagala kuddamu bukaabya crying baby Eddy kenzo bannange nakinsuubira alaka yamala okukaaba bannange iyo tugenda weza myaka kumpi 3 era bannange ng'omusajja tagumanga omusajja yaguma dda muveeko lwaki mukola ebyo ebintu nammwe era mwagala okuddamu okukaabya Eddy kenzo naye nga bambi byebiri ku side eze amazima matuufu laavu yo erabika enyuma ate ng'erimuko naye kukase kale byebiri mu side eze ate nga nkozezzaako eno muzibbato Sindi ne Shiba munnange Sindi avuddeyo n'atugamba nti ye baamugamba n'agaana ne bamwesibako nga bwengendo batera kuondoka video yagambye Shiba kalungi mwana muto naye ekyebuuzibwa mwana muto buno obudde olw'okuba yamaze omusinga wabiraba nti mwana muto yagambye buno obudde bato gyayagala mbu ya bebe cool ne Dr Jose Chameleone bannange gino simita wanamyere Mukama Katonda zino ennyombo mbayimbi zinagwa kuba buli lukya bo bongera kusiikula kansoke mbatereko ka video kano namwe ate mwewulireko ng'agamba Shiba mwana muto buwala buto bwereja biki katubirabe No, everything that was needed to be proven, I proved it. You'll not be proven that they watch I'm not interested. I don't need anybody's approval anymore, not at all. Omuntu n'agamba nti kwata obukadde oba kale obukadde 15 bazikikwata Shiba bato ng'ogaana mwana gwe nga ngana olaba luli bwe nali njagala esente balance yali ateekawo zaali teziwera na $10,000 but I didn't care osegera nze nali nina kye njagala tukole naddala kubanga tuli bakyala nga nze njagala just tutuukirize ebyafaayo nti no abakazi bakola bato. We're going to make history and we're going to inspire women. Industry kugamba egenda kyuka. Nze kinali mbala nze tekyalina kya sente yadde side basaba nnyingi nnyo I didn't care nagamba bala mwena omeka. byebyo ate namwe nga mbyewuliddeko naye munange ebyo byokugamba nti no Shiba mwana muto oba dansa abiraba kati nga bamaze omumusinga tugenda biyingiramu nnyo Father Kibi alina kyagamba mu abasajja ababeere waka abatayagala kukola bannange naabayina katuwuliriza kiki kyabagamba tweyongereyo nti bannange Father Kibi omukazi waaba akola takujjangako maanyi ga kisajja mu makaago ebintu ebimu mu makaago gw'oba olina okubikola. Omusajja abeera awaka ng'alinga omutabani omukulu tagasa. Buli w'obeera awaka nga toweerawo ng'olinga mbega waawo olinga oba olinga omugenyi amaka bajja gakutwalako newankubadde go wagazimba obeeranga mu makaago n'okola ssente ate nga tizikwonoonye. byebyo ate bibadde ebigambo bya Father Kibi ate ye munange mwana muwala yuno yagamba okumuteerawo ssente obukadde 10 n'okumuwa aliyani skin n'asuba naye ekiro kimu nti ye munange alekawo ziri ssente n'asuba n'aliyani skin oba nze ayagala ennyo ssente ddala obukadde 10 wabula banaye Katonda ye mwana muwala ono ate tweyongereyo ndabika ndowooza nze yayagala ssente n'empisaawo bannange wabeerayo abantu nga bayagala bannaabwe mabegaka wonna bayitirako omuwala era nga ye agamba Eddy kenzo asuba naye ekiro kimu n'okumuwa obukadde 10 ye asuba ne Eddy kenzo bannange wenkuteerawo obukadde 10 obwa Uganda ne alien skin wali nenkugamba nti okuwa alien skin just olunaku lumu okiringe naye omukozi kyonna kyoyagala n'okuwa obukadde 10 obwa Uganda obutwalire eddala olondako okinga gwe Beyonce. Alien skin wala itano wange nnyo endondako
olonda alien skin noliko obukadde 10 obwa Uganda kikyosinga okwagala kwa alien skin ekyo ekikulesaawo ssente singa kunyumira kwa alien skin alistaboni kunkoola kyogamba because alien skin ali enkola kikulesaawo obukadde 10 obwa Uganda n'ogenda ne alien skin ngenda ne alien skin nze yasinga okunsanyusa obulamu bwange bwonna kakati wogenda ne alien skin omukozesa ki just kukiringa kukiringa mukko kunyumirwa ebintu bwe bityo kubanga ali steady talina buzibu. Okay, kakati kankuka nki upgradingemu katinkino ekibuuzo wakyanga ngamba si bukadde 10 bwokka obwa Uganda ngenda kuwa obukadde 5 obwa Uganda ne alien skin olunaku lumu londako ki mwana wa ghetto yaffe mwana wa ghetto yaffe alien skin gwe londako otwala alien skin noliko obukadde 5 bwa Uganda byebyo kati nomunaye mwana mulenzi uhuhu kimenkeri nankwakyo gira nogira ebintu omwana muwala omukisa wuhuwadde olaba yefiiriza sente obukadde 10 nayagala asule naawe ekiro kimu bannange n'abantu nga babeera baagala bannaabwe nze yayagala sente bannange mukama katonda buli omu abeera nekyo kyayagala ate ebyo nga tubitadde ku bbali wetyo nkuvuze butereevu paka wa mwana mulenzi ono otamala emirundi junior tumanyi bulungi ennaku zino alina olutalo wakati wa kaye wisdom ye munanga agambye omuntu avuma kitaawo omuntu atawa abazadde b'ekitiibwa tabeerangako omukwano gwe yadde n'omulundi n'ogumu kansooke mbatereko ka vidiyo ng'ayomba n'emmotoka oluvannyuma lw'okuyingirwamu enkuba bannaye then male mbatereko ate nga ttunka ne kaye wisdom katubirabe nase tweyongereyo neera n'agaleero. Is that right? Wegenda ogala esipasiyo yange etayitamu masasi enkuba eri mu kutonnya muli wano muyimiridde njabba goba wano kati singa nkuba eyayingira mu mmotoka yange muŋŋamba mutya emmotoka eri amadi gye nvuga teyagalira ddala kintu kiyitibwa nkuba nagigulira akaveera bagibikkeko bali wano bantunuulidde. Now what if rain enters my seats? Mugenda kuŋŋamba ki mukwata akaveera mubikke ku mmotoka yange nvuga amadisipasiyo teyitamu masasi enkuba eri mu kutonya biri wano bitunudde mu kifo ky'okugibikkako akaveera ezo emmotoka eziri amadi buuza bobweni tezaagalira ddala kintu kiyitibwa mazzi because amasannyalaze this electricity eri mu mmotoka eyo abantu n'obagamba wamma tebabitegeera bw'obeera n'emukwano gwo nga tawa bazadde bo kitiibwa oyo si mukwano gwo oyo si kyaliwo aba akulimba abantu batwesembereza nga balina ebyabwe bibanoonya omuntu ayinza okujja mu kamera naga junior kyali wange n'amala enkya n'akwegaana naye oyo simumanyi naye nga neewuwa abadde ajjayo kakati munsi ffe tulina ebintu the things we take really as part of us kubaani sige kubenga wenkana otya omuntu bw'avoola bazadde bo n'osigala ng'oli mukwano gwe dde ne gwaba omusiru. If a person abuses your parents and remain friends with that person, then you are stupid. Oba toyina ky'oli mu nsi. Abantu bakwata amalaalo g'abazadde baabwe graveyard ne bagasiimuula. That's what they mean a parent. Nti ofiirwa muzaddewo n'omala emyaka gyonna mu bulamu obwo nga muzaddewo yafa naye ng'ogenda ku ntaana ye n'ogisiimuula. So ebintu ebimu tebabizannyirako bw'oba obyogerako bigenda empola kisegera. There is life after social media. Kisegedde buno buvyuzi ne share temuli. Tukoze programu ensi netulaba wano mu Uganda osobola okuba ne 10K ninga tulina 5K mu nsawo osobola okuba ne views omutwalo gumu
views shares nenga toyina 10 mu nsawo kaanize we nabitegeera nayina okufuna omulimu mu ttaka bwe bugagga kati bwendiko kyovula abanze bayita bannamawulire eyo ku Victoria mu show ya Shiba mbuba baweshet eze junior kyakola ebyo nze zijja ku concert ya Shiba ne Cindy munkwate microphone ebyo sikyabikola nagagga wala sikyali oli junior goyito weye emitwalo 5 so manyiwe bali bamanyi mbuzi jemperekere Shiba ku stage nange nzije ngandekana mi son of Mirundi grandson of Yohana I shout on stage with 500 eyo levo najivako da bwoba tuyina bukadde butano tonsitula wange awo navaawo da junior awo navaawo da wange nzije ku stage ndeekaanensa ebyo nabirekera ababbuloga batalina mirimo esegira bye balina okukola ebyo naye nze junior nti I come shouting Shiba yafunye milioni 15 Cindy yafunye 10 nze ninako mmeka wama Donzera nkutumiddeko nnyo tugenda kuba ku birthday ya Donzera Dubai awo mujje mulabe kibayita batene eryokanga nebaawo ne tulaba eyeyita omuyimbi omukazi asinga bwasuza ogutima ogubi Cindy oyina ogutima ogubi nawe mwennyini watuuse okuswaluka n'otandika n'okuleeta abayimbi b'otayina nnyimba nabo Shiba oyinza okuba tewawangudde ebbata eno lwa kuyimba mulungi lwa ddoboozi ddungi lwa bigambo bingi lwa kubeera na musajja naye nze wampangulidde ebbata eno lwa kintu kimu kuwa bayimbi banno balala mukisa waleese abayimbi b'olina kolaboozi nabo ng'ate zonna hit omukazi n'alema okuleetayo wadde abawera 2 yagamba nti ayimba bulungi ayimba ng'ennyonza yasinga mu bakyala bonna okuyimba yabuliddwayo n'omukyala yenna gwe yali akoze kolabo naye gwe yali akutte ku mukono gwe yali awadde omukisa Shiba wawangudde omutima gwange nti oyagaliza yeeyita muyimbi w'amaanyi Cindy yeeyita muyimbi asinga naye omutima omubi kyovula batolina achievement yonna mu music Yesu oli blessed oyimba bulungi ne tubuulira ani gwe wali okutte ku mukono nga bw'olaba Shiba bwe yakikoze n'aleeta ono n'aleeta oli bayimbi banne bonna abawadde omukisa kye twetaaga n'otandika n'okuleeta abayimbi b'otalina nnyimba nabo n'otandika n'okuyimba ennyimba z'abalala tukubuuza Yesu oyimba bulungi naye mu industry wali ositudde ani ekyo kye twetaaga nga bannayuganda okwataganako Shiba oyinza obutawangula mu maaso g'abantu bena aba wano tebaagaliza muntu akola bulungi sitaani akozesa bannayuganda bonna tebaagala muntu alina achievement yonna kyovula tebasobola ku appreciatinga nti olina kolaboozi eziri hiiti n'abayimbi abalala ne badda ku muntu ow'omutima omubi agamba nti ayimba bulungi naye mubuuzeyo muyimbi gwe yali akutte ku mukono taliyo yatuuse okuswaluka n'atandika okuwemula abantu ye mukazi nakawere yali olubuto n'otandika okuwemula abantu gw'alina n'abaana eka n'otuula n'otandika okuwemula abantu so Shiba congratulations nze njagala wekkakkanye mu mutima kunze saidi yange wawangudde oyinza okuba tewawangudde lwa kuyimba bulungi naye ogw'okukwata ku bantu abalala nabo n'obawo omukisa namukadde yaswalukidde ku stage ng'anoonyaayo abayinza okugamba nti bano balina ennyimba nabo at least akuvuganyeeko mu ekyo nga teri n'omu Yesu oyimba bulungi naye okwesigaliza toyina munno yenna gw'owabudde nakusika ku mukono ekyo kibi omutima omubi Cindy oli kakazi kabi nnyo olina omutima omubi kyovula tolina achievement mu music katonda tayagala bantu bafutwa tolina achievement mu music tayagala bantu bafutwa bantu ba mutima mubi weesigaliza ebirungi byo katonda naye omukisa gwe n'agukusibiraawo weebale kwata ku bayimbi banno nalabye collabos ate nga zonna hit n'abayimbi abalala bangi gweomutima omulungi olina eddoboozi ddungi ani gwe wali owadde omukisa wamma congratulations Shiba holics mbaddira mu party 2
namukadde olina gwe wawangudde toyinza kutuwangula